Sunday wedde mawulire gaffe ag'essaawa essatu twakutuusako ebikwatagana okuyikula omusenyu mu ggwanga naddala mu nnyanja Nalubaale n'ebitundu by'omu Lwera. Mu bimu ku bitundu bino kampuni ez'enjawulo zisiiba era ne zisula nga ziyikula omusenyu ekireesewo obweraliikirivu mu balwanirira obutonde bw'ensi. Ababaka ba Paalamenti nabo gye buvuddeko baafuna enyiike ku nsonga y'emu era ne balagira kampuni zonna ezeenyigidde mu kusima omusenyu okulabikako era akakiiko akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi. Olwaleero kampuni ez'enjawulo zirabiseko mu kakiiko kano era nga n'abakugu mu kitongole ekivunaanyizibwa okukuuma obutonde bw'ensi ekya NEMA babaddewo. Abanema bategeezezza ababaka nti kampuni nnya zokka ze zirina ebisaanyizo okusima omusenyu so nga 19 eziyikula omusenyu emisana n'ekiro tezirina bisaanyizo. As of May 2016, there are 4 companies that were operational and were given permission to operate as of May 2016. These are country states, both in Nabiwanda and the Kampuni, Seroma, in Kalungu, River Katonga, in Impiji, and then parts of Hong Kong. Again in Impiji. Those are the 4 companies that got letters from us. I think we can even show you these letters. Mu kampuni ezinokoddwa eri akakiiko mwe muli ya Aquaworld egambibwa okuba nga yonoonye obutonde bw'ensi nedda ne mukati neyeewogoma. You have heard what they've talked about. You tell us why you think we should not stay with you here. But restoration of the previously degraded area is still ongoing. And that area was left intact, no more activities being done there. Yo kampuni egambibwa nti eyikula omusenyu mu nnyanja Nalubaale eya Mango Tree terabiseeko mu kakiiko kano ekividdeko ababaka okwewunaganya. Kyokka ababaka bategeezeddwa nga bano bw'ataweebwanga lukusa lwonna kusima omusenyu. How come we go to those sites and find someone is doing sand mining, but the license he has come with is for making water, that water bottling. Another one is doing sand mining, he's telling you that this pond is for fish. On lakes and rivers. On lakes and rivers. In Uganda is legal. Section 34(1) is very clear about it. Kitwewuunyisizza nnyo n'okulaba nti aba Mango Tree abali wakati mu Lake Victoria mu nnyanja bagenda mu maaso n'okusima omusenyu nga basumisa emmeeri. Bannyini kampuni ezirabise mu kakiiko bakulumidde ekitongole kya NEMA okubaga n'okukola mu kiseera kino nga baliko bye banoonyereza. They should not stop us because we have got bank loans. We have, obligation to meet like sand for the project like Entebbe and Karuma. We had signed them contract to supply. We are not able. So those are some of the hiccups. We said, suppose if such a thing is going to happen, we would like to be part of it. Ekitongole kya NEMA kitegeezezza ababaka nga bwe kigenda okuvaayo n'ebiragiro ebijja ebiruŋŋamya abo bonna abeenyigira mu kusima omusenyu. Ate ennuŋŋamya eyo eruddewo nnyo okujja. Kitegeeza nti no boolyawo n'aba NEMA nabo mu ngeri emu oba endala kibazibuwalidde okuba nti bateeka kye bayita enforcement in place okugaana abo abagusima mu bukyamu nabo okuba nga